Emirimu gisanyaladde Kisaasi ku ludda Kulambiro abakungu ba Kisaasi nga bayambibwako poliisi bwe baggadde oluguudo mu kikwekweto ky'okumalawo abakolera ku nguudo mu kibuga Kampala. Bano batandise okumenya akatale ke bagamba nti kazimbibwa mu kkubo oluvannyuma lw'okulabula abakolera mu kifo kino okuvaawo ne beesuulayo gwa Naggamba. Twabawoninga baveewo naye olwaleero akaseera katuuse ebbanga twabala myezi 2 tugenza okujja nga ebintu weebiri. Ebyamaguzi by'abasuubuzi omuli ennyaanya, amatooke, ebyennyanja, enkoko n'ebirala byoleddwa ne bitikkibwa ku mmotoka za Kisaasi nga bano n'abamu ku basuubuzi bakwatiddwa nga bagezaako okudduka. Abatuuze beemulugunyizza ku kitongole kya Kisaasi kye bagamba nti kiremereddwa okuddaabiriza enguudo mu kitundu ng'enfuufu ebatta kyokka ne basalawo okutaataaganya abanoonya okwebeezaawo. Tukabisa nnyo amaziga olukedde mukaabya abantu amaziga wano mu Kisaasi kale atakubawo embeera yammwe gye mukoleredde olwaleero luno abasasule buli kimu kyonna kibawo. Amyuka omwogezi wa Kisaasi akubiriza abasuubuzi okwettanira obutale obwateekebwawo Kisaasi mu kifo ky'okukolera ku nguudo. Confiscatinga ebintu by'abantu abadde batunde oluguudo omanye ekintu ekyo etteeka lyayisibwa dda nti tekikkirizibwa kutunda ku nguudo. Ate n'ekirala twakola akatale akayamba abatembeeyi bakayita Kalitunsi. Joseph Setimba yakusekedde eggule lino ku Bukedde TV.